Venezuela. Kati in response okusinza ku Maduro agambye nti in response to maximum military pressure, we have declared maximum readiness to defend Venezuela. Tusazeewo eggwanga ereetebwa Venezuela tugenda okwongera okuba nti tuli defending, tuli mu state eya maximum readiness. Twetegese kale nno okulaga nti beetegese. Venezuela bamaze okuba nti bakoze bayise bannansi milioni 8 bamaze okuwandiisa okukola nga baliserve bannansi nti milioni 8 bamaze okuwandiisa okukola nga baliserve singa America abalumba. Yes, baliserve milioni 8. Tetumanyi bigenda kuggwera naye Venezuela erabikanga yetegekera olutalo ya America agamba nti nze ndi ku kikwekweto kya kunoonya bayaga. Kakati bo bano bagamba nti olimba Omumerika tukumanyi, n'olwekyo tulina okwetegeka. Beetegekera mu America bayisa abantu milioni 8 bajja balwanirire eggwanga lyabwe akadde kano ebintu nga bwe bitambula. Kakati Maduro aliko bukadde 50 ensimbi eza $. Mwebyo ebiri latest ng'oggyeko kuba nti emmeeri ziri mu kusembera ate era nga otegedde nti zeetese n'ebyokulwanyisa nte nga bingi. Kati ekirala ekiri latest ekiriyo balina minisita ow'ensonga z'ebyokwerinda bamuyita Vladimir Padrino Lopez, minisita w'ensonga z'ebyokwerinda ow'eggwanga. America naye egambye mwetaaga mu kwongera obunkenke Venezuela. America etegeezezza nti ne minisita ow'ensonga za defense wa Venezuela Vladimir Padrino Lopez bamwetaaga, era okulaga nti bamwetaaga bamutaddeko ye obukadde bw'ensimbi za $15. State Department ya America emutaddeko obukadde bw'ensimbi za $15 Vladimir Padrino Lopez. Babagambye nawe tumwetaaga, ali omu kwabo abatambuza enjaga. Era ekirabo kino bakiyise Narcotics Reward Program. No, America ina program gye bayita Narcotics Reward Program. Mu program eno mweyita okuteekawo ssente nti bw'olaba ku muyaga bw'ati ng'agikukusa agiyingiza mu America mukwate, oba waliwo omuyaga bw'ati akukusa enjaga neyingira munda mu ggwanga lya America bw'oba osobola mukwate. Kati bagambye bataddeko akafaananyi k'ono, ekifaananyi ekya Padrino Lopez Vladimir, ne bagamba nti for any information leading to the arrest and or conviction of Vladimir Padrino Lopez, omusango guba muguddeko for conspiracy to distribute cocaine on board an aircraft registered in the United States. Nti aliko enjaga gy'abadde akukusa ng'agiyisa ku nnyonyi registered mu America. N'olwekyo z'ensonga zibawadde lwaki omukulu ono bamwetaaga. Abadde voko nnyo wakati mu kwogera musajja wa Maduro mukono gwa ddyo, naye ayogera okukamala agamba nti America togenda kututeesatiisa, tuli ggwanga eryetongodde, oyagala kukyusa gavumenti oyise mu njaga naye olimba. Kale nno bera bwetu bwegenda maaso nokeka nti etambula tuliridde ekigenda okuba nti kiddako, naye nga Donald Trump ne Maduro babadde tebakolagana okumala ebbanga, ne mu kisanja ekyasooka obutakkanya wakati wa Trump ne Maduro bwaliwo. Era jjukira nti Trump abadde agamba nnyo nti eggwanga lino baliteekeko embago ez'amafuta n'ebirala. Kigamba okuba nti America yagezaako n'okukola enteekateeka ezuulako okulaba nti Maduro bamujja mu buyinza, naye munnange ebintu ne bitatambula bulungi. Kakati kwe kusalawo oba oliawo okudeployinga mmeeri zisembera ate nga teziri zokka. Mawulire gategeezezza nti minisita bamwetaaga bamutaddeko obukadde 15 ate ng'olidde pulezidenti aliko obukadde 50. Pulezidenti agamba nti ayisa abantu bamulwanirireko singa America abalumba. Olwedde milioni 8 bamaze okulabika nti oba oliawo baziteekateeka okujja okwenganga abasajja. Naye ng'ekiriwo Venezuela egamba nti intelligence yabwe bagambye America asembezza emizinga 1,200 kumpi ne Venezuela. Ekiddako tetunnamanya. Report in depth. New video today from Israel's military claims to show. You tell us your side of the story. Hamas has underground tunnels
and basements, but they sure know how Pearl to torture. FM News and You World. Behind every statement, there is a bigger story. Get the bigger and real story. This is Pearl FM. Equal y'omuntu wa bulijjo. Pearl FM ekulira omuntu wa bulijjo. Venezuela obiwulidde. Ebya Venezuela obiwulidde, katubasabire busabizi embeera etambule bulungi. Nkujukiza banno aba Telecom bagamba nti bakuleetedde essimu ku Kibanyampula. Ogenda basanga wali ewandegya okumpi n'ebitaala we bali bannaffe abo bakuleetedde essimu eyitibwa Pop 10 ku mitwalo 913 abagamba nti endala ojja kuba ozireeta mpolampola. Spark 40 ojja kuteekayo 1415 endala ozireeta mpolampola, ate nga Camon 40 teekayo 25 endala ozireeta mpolampola. Balina Camon 40 Pro ne weeri. Infinix baziina eziwerako, Note 50 weeri, balina Hot 50i ate nga balina Smart 10 zonna weeziri. Bagamba nti osasula mpolampola esigadde n'ozireeta mu Kibanyampula. Genda ofune essimu ya Redmi, genda ofune ZT Inubia smartphone zonna bagenda kusalirako kumpi ebitundu 40. Bannaffe bano aba Telecom ojja kuba ku Note 752 75 49 075 75 ofune aba Telecom bagende masono kuba nti munnange bakuweereza essimu yabe nkugambye nti eri 075 75 49 essimu baza Kibanyampula ate nga bagamba nti bajja gireetawo nawo oli mu kampani ebirirano, so nga bagamba nti bonna abagulako bagenda kuwayo endala nga yabwereere mu nkole ya bonus bw'okuba ku Note 752 75 49 ofune bannaffe abo aba Telecom wali ewandegeya. So nga nkujukiza SH Family Hardware bali kukuba erigenda ku headquarters za district ewa Kiso opposite Masjid Nur. Buli kika ky'ebizimbisibwa ku bbeeyi ennungi. Weetaaga ebya plumbing, cement mu bika byonna, misumali, tanka, mitayimbo, sengenge, mataala. Era bagamba nti gula bonabo account teekako ssente mpolampola otuukirize ekiruubirirwa kye eky'okuzimba. Ojja kuba ku Note 7 Note 3454 Note 7 Note 3454 bannaffe abo nga bafuna bulungi. So nga Uganda Halal Bureau ekyo kitongole ekivunaanyizibwa okwekenneenya n'okukakasa omutindo gw'ebintu bye tukozesa oba nga biri halaali kuleka ebyokulya n'ebyokunywa. Bagamba nti wa kampuni batuukirire basobole okukakasa byokulya nga biri halaali. Genda kussa Apple Kagwa Road watandikira Plot 2 Dairy Gardens bulijjo bagamba nti kozesa biri halaali kebera ky'okuloba nga kiriko akabonero ka Uganda Halal Bureau keetooloovu muna mulimu ekigambo halaali kiri mu Buwarabu okuba ku Note 233 5 nkaaga Pure Herbs Clinic bo webali okujjanjaba nga bakozesa eddagala ery'obutonde. Omwami aliyo nga bakozesako enkula okwezanyiikiriza ogaziye prostate, omusolo ogujja bagwesiba ofiisa kumu nadda mu budde obw'ekiro, olina obuwuka mu kawago. Kakati bakoledde ecupa ya prostate hub ku mitwalo 4.5 zokka. Yes, bagamba nti emitwalo 4.5 zokka ogenda kuba ofuna bulungi nnyo ecupa eyo. Awusa zikutawaanya ofuna ekikeeto muliro mu lubuto tofuluma bulungi. Genda ofune Alusa Herbs ku mitwalo 4.5 zokka. Otawanzibwa infections, oluma mu ndira, ovaamu amazzi agalimu olusu, munafu oli osanyirala olumba omugongo ku mitwalo 4.5 aba Pure Herbs bagenda kuba bakujjanjaba otereere bulungi. Genda wali ekyebande mabega wa Butaba supermarket ogenda okubasisinkana okuba ku Note 752 98 24 075 98 24 076 31 8219 obatuukirire eddagala basobola oddikula delivery balireeta wonna wooli gwe bonna kuba ku Note 752 98 24 aba Pure Herbs Clinic ogenda kuba ate munnange obafuna bulungi nnyo nnyini ddala tukomawo. Manda Mobile yino koleza wefunire SIM card and enjoy free calls ne data warayisi on the best network in town. Okukozesa Manda Mobile okugula airtime ne bundles dial *149# oba kozesa Manda app okwefunira bundles zino. Manda Mobile koleza. Manda Mobile lungamizwa ekitongole kya Uganda Communications Commission. Manda Mobile ekuleetedde bandi empya 2 nga zisobola okukola okutuukira ddala ku nnaku 3 kati ku mitwalo 3 gyokka osobola okulondako okufuna GB 20 onyumirwe internet oba GB 6 n'eddakiika 6 nga zikuba ku mikutu gyonna. Kati nyumirwa internet etasalako olabe bu video busesa online, nyumirwa WhatsApp etakoma obuzannyo n'okuba video call eri abaagalwa abo.
okumala ennaku 3 nyiga *149# ku Manda Mobile onyumirwe. Manda Mobile koleza. Okubeera n'ekizimbe ekirungi oba amaka kiva ku nteekateeka ennungi gy'olina oba omukugu wa pulaani wamu n'omuzimbi wo, obukugu bwe n'obwesigwa mu nsonga yonna ekwatagana ne construction ate nga yeebuuzibwako. Aba Yukon Contractors and Consultants Limited baakafulu era bakakensa mu nsonga zonna ezikwatagana ku kuzimba wamu n'okutuusaako kalonda yenna akozesebwa mu kuzimba. Bagula wamu n'okutunda ettaka, batunda amayumba wamu n'okuyamba ku gw'alina ekizimbe kyo oba ennyumba z'abapangisa okuzirabirira. Beebuuzibwako ku nsonga zonna ezikwatagana ku by'okuzimba, okugula oba okutunda ettaka wamu n'amayumba. Bakuba pulaani z'ebizimbe wamu n'okusaveyinga ettaka. Bakuyambako okugoberera ebiwandiiko by'ettaka. Naawe alina enkaayana ku ttaka obanga tolina ssente zibigobako, bakuyambako ne bakuwa ensimbi ezibimaliriza. Yukon Contractors and Consultants Limited basangibwa Nkumba ku Ntebe Road opposite n'ekizimbe ekya S&S. Okumanya ebisingawo 0704 99 27 86 oba 0775 56 22. be banno aba Yukon Contractors and Consultants Limited. Kwatagana nabo katikati. Weefunire essimu ya Kabode Super empya olwonyumirwe GB 16 ez'obwereere. Osobola okutandika ng'osasulako $4.4 olw'endala ozisasula mpola mpola ng'ossaayo ssente ezitasooka $10 buli lunaku. Ate osobola n'okusasula buli wiiki oba buli mwezi nga tuli wamu. Vibe zaffe teziremesebwa. Enkola n'obukwakkulizo bigobererwa. MTN erungamizibwa ekitongole kya Uganda Communications Commission. Tuugiza tukole nusu ku nusu 225 omusomo gaggadde okukyusa obulamu bwo ku sayidi y'ebyenfuna n'enzirukanya ya bizinesi ogukutegekebwa rediyo y'enganzi 17.9 Power of Africa Radio gukomyewo nate na nkuba mpya kukyusa bulamu bwo. Ogenda kufuna ebirowoozo n'amagezi okuva eri banna bizinesi abalina ke beekoledde, empisa y'okkola, okusevinga n'oku-investinga. Njogera ku kusiga ensimbi. Kyusa endaba y'ebintu okyuse n'obulamu bwo olinye eddaala ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'ekkumi omwaka guno ku Odi Kampala Gaddafi National Mosque Conference Hall ng'okuyingira $200 gyokka. Tusubwa abasomesa ab'enjawulo. Kati weewandiise nga bukyali ofune tiketi yo otuule kumpi tebakusiikiriza. Fungiza tukole ennusu ku nnusu 225. Va mu mbeera y'okwekubagiza tukole ensimbi. Awagidwa ba YPA babingwa mu kulunda embuzi ez'olulyo nga bali wamu ne Ship with us batambuza byamaguzi okuva China okutuuka e Mombasa mu nnaku 17 zokka, ate okubijja Mombasa okutuuka e Kampala mu nnaku 3. weefunire Kabode Super smartphone empya onyumirwe GB 16 ez'obwereere. Tandika ng'osasulako $4.4 zokka olwo balansi omusasule mpola mpola nga buli lunaku osasula ssente ezitasukka mu $10. Osobola n'okusalawo okusasula wiiki oba omwezi. Nyiga *5*5*2*M# okusobola okwefunira Kabode Super empya. Kabode Super empya, style mpya, vibe mpya nga tuli ffenna. Vibes zaffe teziyimirizika. Enkola n'obukwakkulizo bigobererwa. MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission. Okumanya ebisingawo kuba ku 032 M20 You have the power to make moves, to keep business moving, to create opportunities, to be in control of your growth every day. Because you have Momo, and with it, you have the power to be more. Dial *165# or use My Momo app to pay, invest, and much more. MTN. MTN Momo is regulated by the Bank of Uganda. Pal FM ekulira omuntu wa bulijjo. Wabale tugoberera ali wonna woli. Tugenda okweyongerayo mbabulira ate ebirala. Venezuela, America. Manyi kati America n'okuswala aswalamu
kino ekikwekweto kimuswaza ngenda babulya lwaki kimuswaza ate nga ayagala kikola nakyo kigwe kyokka ataaswalamu. Anyway, kansoke nkujukize aba Moody's Management Services nga bulijjo bali wali Bukoto esimbe kitibwa Kamule opposite Bukoto White Flats beboka bazze okujjako Sweso opangisa bwoba okoye kugubana amapangisa olina ekizimbe apartment ba kedi tofayo bakwasa ekizimbe bakubanjize ofune sente mu budde ate nga zawamu okumanya ebisingawo okuba ku noti 759 7 noti 597 noti 778 525 aba Moody's Management Services ogenda kuba bafuna bulungi ate nga nkujukiza Superstar Nursery and Primary School eri somero dene boarding liva ku kibiina ekya nursery liva ku kibiina ekyomusanvu bali wayonye nnyo environment yesande okubiramu omuyizzi atandika okusoma omwana bamulisa bulungi bamwambaza bulungi basomesa eddiini n'ebyensi genda waleseeta kilometers 16 zokka okuva e Kampala ku luguudo lw'Ejjinja wagenda okubasinkana okumanya ebisingawo aba Superstar bakubireko ku noti 7 noti 977